bulijjo bakiwuka abantu bangi bakyukakyuka leero kangambe mu bannabyabufuzi abasinga okumazenga amaanyi omuntu n'oba ng'osigaza ku nkumbi osigazizaako muyini oli mu kukyukakyuka bakyukakyuka olw'obusente obutaliimu ne butaluubirira bantu babasimbyeko emabega bannange tubeere nga tumanyi kye bayita okuswala muswaleeko kusente wenkanawo obubakuwa olugendo Ebyo nno bibadde bigambo bya munnaddiini oba Father Omu eyasinziridde eri mu bitundu by'e Masaka n'awa Mathias Mpuuga Nsamba obubaka obwo era n'ategeeza abantu nti bannabyabufuzi bakyukanga bulijjo wabula ekisinga okumuluma bwe busente obutono obubaweebwa bwe babawa okulimbalimba okubajja ku mulamwa naddala okuva ku nsonga ezirumirirwa oba ensonga eziruma omuntu wa wansi ne basalawo bekkuse omusimbi gwabwe obusimbi obutono bwe babawadde ne batunda ate omuntu wa wansi mu kifo ky'okubanga ate bamuyiirawo omubiri mu ngeri emu oba endala. Obubaka obwo Mathias Mpuuga Nsamba yabufunye bulungi nnyo era babyogedde mu maaso ge era ndowooza akatambi ako kawulidde bulungi nnyo nti waliwo bannabyabufuzi abakyuka era kino kiddiridde oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga Nsamba okuva mu kibiina kya NUP n'ava ku mulamwa n'agenda ewa Museveni n'alya akasente ye ke yayita akasiimo ake $500 million oba obukadde 5 bulambirira obwamuweebwa mbuye bamuwanga akasiimo wabula ng'ate okuva lwe yalya obusente obwo okuva ewa Museveni yalekeraawo oba yateekawo oba n'asibira ekikookolo emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform gamba nga omuli okusitoopinga kampeyini ya Kkunga yali ekulirwa muganda waffe Nyanzi era nga ono muganda wa president. Enteekateeka ya Kkunga eyo Mpuuga yali w'amaanyi nnyo kubanga oba yateekawo amaanyi mangi nnyo okulaba nga enteekateeka eno eyimirizibwa era okusinziira ku ebyo ebiri ku social media biraga nti bwe bumu ku buvunaanyizibwa Museveni bwe yali yamuwa oba bwe yamuwa okulaba nga akontrolinga emirimu egigenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform wabula ebyo yabikolanga luli nga president ne bammemba b'ekibiina tebannabuuka naye olwabuuka ne bakimanyira kati bakola bye balina okuba nga bakola. Mathias Mpuuga baamuleka akolera oludda luli olunyigiriza ate omuntu wa wansi newankubadde nga kyesibye nnyo ku nsonga z'ekibiina naye ekyekituufu kiri nti ne mu meeting oba kyewandiise press conference takyakiika ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform era ne president yayita meeting gye buvuddeko Mpuuga teyajja akosa ne Sseggona ne Joyce Baagala ne banne akakundi nga okamanyi akakaba Abedi Bwanika bonna ndowooza mwalabya Abedi Bwanika bwe yasiiwusa empisa mu nnaku nga 2 ze tukubye mabega we babadde e Masaka mu kuziika Pascal bwe bityo ebyo byatambudde naye nga ze ensimbi ekyamazima kyo kiri nti baba baziridde era omuntu wa wansi bamuvuddemu mu ngeri emu oba endala. Kati nno gwe yonna gy'osinziira okubanga walonda omubaka n'akuvaamu nga bano we basala abantu b'e Masaka abombiriri nno bonna b'e Masaka era abantu b'e Masaka simanyi kiki mulowooza ku nsonga eyo yadde nga bo abantu bano okuli Mathias Mpuuga Nsamba n'Abedi Bwanika bagamba nti abantu abaabalonda okuli ab'ekimaanya kabonera abalonda Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga Nsamba abaamulonda okusinziira ku bo bye boogera biraga nti abaabalonda bo bamanyi ekituufu ekyokukola era bakimanyi bulungi nnyo nti Mpuuga n'Abedi Bwanika bakola ebyo byennyini ebituufu abantu bye babatuma. Simanyi nti oba abantu b'e Masaka Mpuuga mwamutuma kulya mu kibiina kye Lukwe
simanyi oba Abedi Bwanika mwamutuuma kuvuma mukulembeze oba kwatakinga mukulembeze aliidinga ekibiina ekikulembeddemu okununula eggwanga lyattu erya Uganda. Simanyi oba kyemwatuma abakulu abo. Kale ebisingako ku ebyo nja kuba nga nzija nabyo wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Wabula gwatanaba kubanga osubscribinga kikole, nsabye okwate ku kigambo subscribe osubscribinga wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza okwate ku kide ekyo oba notification bell osobole okuba nga oteekamu all. Wano nojja kuba tosubwa mawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Gwe yasubscribinga nkusaba kimu kwata mu kashare button yako sharinga message eno esobole okuba nga etuuka ku buli munnayuganda yonna gy'asinzirira okuba nga awangaalira ategere ki ekigenda mu maaso naddala mu ggwanga lyattu erya Uganda okusingira ddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Amawulire mangi nnyo ge nkyakutuusaako, wabula munzikiriza olunaku olwaleero nkome wano mu vidiyo eno kambagaliza okusiba obulungi. Mweraba.